Jatango moya tuse ye wabera wenjaulo Jatango moya tuse ye wabera wenjaulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Saying so, Baraba, OMUMBEJJA YESU, lift up your faith altar. Yes, amanya nedawazi yezo OMUMBEJJA YESU NKSM. Nebaza mukama anonzo kwogera keri abatukuvu besirwa manyi sirwa buyinza nayo ekisangulumiza mukama mwasize mutya era mwasire mutya buli omu n'akadeke gyali twebaza mukama omulwadde nsaba mukama akumponyeze asobeddwa nsaba mukama akwi ansazi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu afiiriddwa nsaba mukama akunyegira ekiwundu kuba nze nganze omwana w'omuntu sina kyensobola kukola okuleka okukusabira obusabize mukama n'akunyweza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, omupya yakatwegattako sansa kulaba ku mumbejja wa Yesu lift up your faith altar. Nsaba n'obweweefu ofuna obutuuze akatebe ako ku mwanjo okafuna otya olaba obubaka bw'osanzeeko likinga commentinga oluvannyuma subscribinga mukama agenda kukola obulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, olunaku olwaleero lwa bufumbo n'abasingoze. Yes, basingo n'obufumbo. So muneegatteko tuyimirire wamu. Bw'oba oli singo nsaba oyimise okukkirizako okimanye nti mukama gwe tusinza asobola okuwa omubeezi gw'oyagala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, omufumbo ng'olina embeera gy'oyitamu naye mukama asobola okuwa ansa n'akuddamu buli kye weetaaga. Yimusa bulungi kintu kimu kukkirizako mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kale katukawole omwoyo wa mukama ddaddi mukwano gwange tuzze mu maaso g'omukwano tusooka okwebaza ku ekirabo eky'obulamu webale omutukuvu w'abatukuvu mu kaseera kano tata tujja mu maaso go nga tuyimusa ekigambo kyo kino mukama taata kabaka w'abakabaka leka oyogere n'emmeeme zaffe leka tukutunuulire mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bingi bye tubadde tuyina bye tulowoozaako naye ku luno taata nga basingo nga abafumbo tuzze kuwulira kigambo kyo mu linnya lya Yesu Kristo leka kibeere eky'obwogi obubiri kisale wange kisale n'oyo akiwulira mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amina era amina. Mwoyo wa mukama kulembera. Yes, olunaku olwaleero tugenda kusoma mu kitabo kyaffe ekya Abaefeeso essuula esooka tugenda kusoma olunyiriri olwokutaano tutambuleko awo paka mukama oyo mutukuvu wanabatulungamisa. Haleluya. Yes, bikula bayibuli y'omukwano gwange bw'oba toyina bayibuli nsaba n'obwombeefu olina essimu ya smartphone genda ku Play Store at least esooka obeereko ne bayibuli paka wonafuna sente zigula bayibuli. Yes, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Olunyiriri ekigambo kyaffe Abaefeeso essuula 5 wagamba bwe wati bwe yatwawulira edda okumufukira abaana ku bwa Kristo Yesu Kristo. Bwe yatwawulira edda okutufuukira abaana ku lwa Yesu Kristo. Haleluya. Muganda wange gwe abadde aggwamu essuubi essaawa eno nti nze omubeezi siina omubeezi ambuze ndi mulwadde nkola kino mukama yatwawula dda ku lw'obubeezi bwe. Haleluya, haleluya. Yes, tweyongerayo ku Yesu Kristo nga bwe yasiima olw'okwagala kwe. Yesu Kristo yatwagala. Kitegeeza bw'aba atwagala teri kigambo kyasobola kugamba kubeera ne kitakubeerako muganda wange ne kitakubeerako mwannyinaze. Lwaki yatugamba ng'abafumbo nti teri mwami atalina mubeezi we, buli omu alina olubeezi lwe. Kati bw'aba ye yayogera ekigambo ekyo ye Katonda asobola okunyweza kye yayogera.
Yesu Kristo atwagala baganda bange. Tugwamu ssuubi gwe alowooza nti omubeezi owuwo yataliyo. Gwe omufumba alowooza nti ebyo by'oyitamu teri yali abiyiseemuuko. Kitaffe twabange yajja mu mbeera ey'obuntu nasooka alozaako ku mbeera ze tuyitamu. Naye era yasigala alayira agenda yimirira naffe. Haleluya. Olunyiriri lw'omukaga ne lugamba ekitiibwa ky'ekisa kye kiryoke kitenderezebwenga. Haleluya. Ekitiibwa kya Mukama kirina okutenderezebwa mu ggwe alowooza nti nno oyina embeera gy'oyitamu togenda givaamu. Leka okutunuulira bye tubadde tuyitamu. Tuleme okutunuulira obutafumbirwa. Tuleme okutunuulira ssenga wange gundi teyafumbirwa nti nange sirifumbirwa. Tata wange gundi teyawasa nange siriwasa. Tuleme obitunuulira. Tumaaso gaffe tugateeke ku Katonda nga tuyina okukkiriza. Yimirira mu kyawandiikibwa kigamba nti Mukama yatonda olubirizi lwa buli ssekinoomu. Omugambe Mukama gwe yatondera Adamu ku lubereberye olubirizi lwe nga si kirungi kubeera na bwomu, nange si kirungi kubeera bwomu. Kuba ekigambo kyakyogera ng'agamba nti ekigambo kyange kikoze. Kati bw'onooyimirira mu kigambo ekyo, mukwano gwange Mukama agenda kukolera ebirungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tweyongera n'agamba kyeyatuwa obuwa mu oyo amwagala. Haleluya. So baganda bange nfundikira mbagamba mbeegayirira n'obwowembeefu. Omufumbo oyina embeera gy'oyitamu naye nga weebuuza ngenda kukiyitamu ntya, nga weebuuza ansazi naye nga Katonda yekka ye ansa. Obufumbo bwe ye yabukuwa. Mugambe Mukama yimirira wamu ku lw'obufumbo buno gwetaaga wabugeraageranya ku kkanisa. Funayo ekyawandiikibwa ky'oyimiriramu. Kuba Katonda waffe tasobola tulekulira. Tusiyimirire mu byawandiikibwa bye. Tugenda kuwangula entalo mu linnya lya Yesu Kristo. Tuleme okutunuulira obutafumbirwa bwa kojja, obutafumbirwa bwa jjajja, obutawasa bwa gundi. Tuleme obitunuulira. Fokasinga ku Katonda wo. Muganda wange fokasinga ku Katonda wo. Lekerawo okweyonoonesa muwala wa gundi ye nga yagenda ne gundi n'abeera bw'ati. Mutabani wa gundi nga yagenda ne gundi n'abeera bw'ati. Teweeyonoonesa. Sigala nga amaaso go gatunuulidde omutonzi wo agenda kuddamu ansa. Wulira ng'oyimuse emmeme y'olwaleero. Funa ekyawandiikibwa ky'oyimiriramu. Omukowolo mugambe mu mbeera eno. Mukama Taata njifa. Oli Katonda w'amawanga, oli Katonda w'ensozi, Yesu oli Katonda w'ebiwonvu, katukuleko ofuge, Yesu kuleko ofuge, Taata katukuleko ofuge gwe. Katukuleko ofuge, oli Katonda w'amawanga, oli Katonda w'ensozi, Yesu oli Katonda w'ebiwonvu. Osaanidde ofuge mu basingozi, kankuleko ofuge mu bafumbo, kankuleko ofuge gwe. Kankuleko ofuge mu kawundo kakubyeddinisa, kankuleko ofuge kabaka, kuleko ofuge mu ggwanga lyange, kankuleko ofuge gwe. Kankuleko ofuge, o Yesu oli Katonda w'amawanga, oli Katonda w'ensozi, Yesu oli Katonda w'ebiwonvu. Osaanidde ofuge mu baana baffe,
ofuge tata katukuleko ofuge gwe osani tofuge Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda omwoyo omutukuvu mukwano taata tuze masogo nga banalifuta pure faith oyita mukama taata nga tukusinza tukugulumiza nti osaanidde gwe empologoma ya Yuda osaanidde gwe ekikolo kya Yese osaanidde gwe omulwanyi omulungi eyaliwo era alibeerawo ateri akufaanana ateri akwenkana mukwano gwaffe Yesu ye gwaluŋŋamya mukwano gwange ayogera n'emmeme eziba zimenyese mukwano Yesu osaanidde ssebo wange mu ggwanga lyange okusinzibwa osaanidde mu mawanga yonna gye tuli mukama taata okusinzibwa osaanidde mu famire okusinzibwa mu basinga osinzibwa ogulumizibwe nga kitange mwabo mukama taata kabaka w'abakabaka babadde bawaddemu essuubi ogulumizibwe ssebo wange oli Katonda atwagala webala olw'omukwano mungi gwotuwa webala olw'obugabirizi ddadi wange webala olw'ekyokulya ekyokunywa ekyokwambala ekirabo ekyobulamu mukama taata ekyo kyamagero taata abafudde tebagambyeko nti nno baganye mukwano taata wange si mikwano gyo naye abamu babeera mikwano gyo mukama naye otuleseewo ffe taata oyina ensonga lwaki tokwebaza gwe atuyingiza omwezi guno n'otutumazaako n'otukwasa omulala n'ogutumazaako weebala omusumba omulungi taata weebala empologoma ya Yuda ssebo wange wali abalina embaga mukama taata mu mwezi guno tukwebaza gwabitambuza mukwano gwange waliyo mukama taata abalina Yesuubi akala akakute mukama taata weebala olw'omukwano ogwo mukwano Yesu weebala olw'okwagala kw'olina gye tuli mukama tukwebaza olw'okwogera n'emmeme zaffe abamu twerwaniranga ffe mukama tutunuulidde bajjajjaffe abatafumbirwa tutunuulidde bajjajjaffe abatawasa naye weebale Katonda omulamu okwogera naffe tuleme okutunuulira ebyawandiikibwa byo ne tubiyimiriramu ne tukukabira osobola otukyusiza embeera mukama naye olwaleero nga bw'oyogedde naffe taata weebale olw'ekigambo kyo ssebo wange weebale omusumba omulungi ssebo wange tulabanga Pawulo yawandiikira Abaefeeso mukama ng'annyonnyola ku bulungi bwo ssebo wange ng'annyonnyola ku kwagala kw'olina taata ng'annyonnyola ku kika kyo mukwano Yesu naffe olwaleero mukama taata yeffe bawandiikidde ebbaluwa y'olwaleero mukama nga basingozi wamu n'abafumbo taata omukwano Yesu ssebo wange tuze gy'oli ng'abaana ab'endeemu otukomeko mukama taata wetubadde tutambulira mu kibi mukwano saasira dadi wange saasira omusumba omulungi saasira mpologoma ya Yuda naza n'omusaayi gwa mukama abamu emibiri gifuuse mukama taata ekyenyinyalwa ate nga wagamba taata ti emibiri gyaffe tempo yo mukama naye olwaleero tusaasira otunaze abalala mukama taata mukwano gwange bafumbo naye batambula mukama taata ekigere ekimu kiri mufumbo ekirala kinoonya makubo malala mukama yimirira otunaze n'omusaayi gwo tutanye ekibi mukama taata abalala bakyayo obwasingo mukama babukoye mukama taata batandise kwegabangula wano ne wali mukama yimirira ku lw'abasingo mukama yimirira osaasire mukama leka otabye buli sekinoomu ekibi mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu naze ebitambi byonna ebadde tutambulirako mukama ebibadde byambala abaana b'obulenzi obulimba obulyake ebibadde byambala abaana b'obuwala mukama basuubiza ono n'oli mukama leka mukwano ekibi tukikoowe dadi wange tulumirize mukwano gwange ssebo omwoyo omubeze yatusuubizibwa jangu otulumirize mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu abakyala mukama taata batandise kubuza abaana wano ne wali mukama abaami mukama taata batandise kuzaalira mu bufumbo kufunayo balala obufumbo empeta bisuuliddwa mukama obufumbo busuuliddwa ssebo wange naye yimirira ku lwa mukama taata kabaka w'abakabaka yimirira ku lw'abasingozi mukama yimirira ku lw'abafumbo taata bakawundoka ku byeddirisa mukama taata leka obufumbo bwabwe busobole okutukuzibwa kyonna ekibadde kikwata mukwano Yesu yamba okinazeewo n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webale omusumba omulungi webale kitaffe nti otunaziza n'omusaayi gwo taata watugamba etujjanga gy'oli taata ensonga z'ez'amaanyi ensonga zaffe ez'amaanyi mukama zitumenya watugamba twetikke emigugu gyaffe tugireete tugitukule gy'oli mukama ne mukama olwaleero tuleeta mukama taata
abasinguzi mukama taata batunyeza bakoye abapanga mukama taata kabakalabikamu batuuka mu courtship nga wabawo ekiremesa mukama yimirira ku lw'abasinguzi taata leka buli omu afune mukwano leetawo obumu mukwano taata ebibadde bikwata mukama taata ebibadde bizikiriza mukama taata obufumbo ebibadde biyuza obufumbo bwa singozi mukama yimirira ku lwa buli ssekinoomu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata tuyite embaka mu lift up your faith mukama tuyite obufumbo obutukuvu mukama okuyita mu basingo bonna abali mu kifo kino mukama abali mu ggwanga mukama taata abali mu mawanga mukama taata leka bye bateesa biyitemu zireme okubanga buli ssaawa courtship ziyuga ne zigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webala omwoyo omutukuvu nti okikoze mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe taata tujja masogo tuyimusa abafumbo mukama abamu mukama taata kabaka wabakabaka bali mu kawondo kakuyigiriza ninga balina embeera ze bayitamu mukama yimirira ku lw'omukyalo oyo yimirira ku lw'omwami oyo yimirira ku lw'amaka mukama taata agayuga agalimu mukama taata ebikonde agalimu embiro mukama nga basula ku butaaki enkuma nfumba lw'abaana mukama nedda ebyo tubigaana leka wabeerewo emirembe waleme kubaawo ofumba lw'abaana ntudde lw'abaana mukama leka wabeerewo obumu mukama ku lw'ezadde mukama taata tukukoowoola yimirira ku lw'ezadde mukama waliwo abazadde basinga mazaazi yimirira katonda wange balekerwa abaana mukama ng'abamu olumu abaami baafa mukama gabirira ssebo leetawo omwami omujja mukama aneesobola okulabirira ezzadde eryo mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata tuyimusa eggwanga lyaffe nga tulireeta maaso go mukama embereegi yonna erimu mukama waliwo mukama taata abali mu mataba nabo bafumbo mukama taata mulimu abafumbo ne basingo mukama yimirira ku lw'ensi yaffe mukama lekeberemu emirembe mukama lekeberemu essanyu mukama obumu mukwano gwange ebeeyi y'ebintu ekekkane buli kimu mukama taata kabaka wabakabaka kyewategeka okuba mu nsi yaffe yimirira mukwano gwange ku lw'abafumbo mukama waliwo abalina abaana mukama nga bawummudde mukama nga ne fiizi tezinnaggwayo waliwo abalina abaana mukama nga balwadde bali ku bitanda abalwadde basegoseero ku lwa famire y'omwami Kima naye mukama yimirira katonda wange yimirira oswaza omulabe sitaani ku lw'ezzadde lyabwe mukama tukwetaaga oli katonda asuubiza n'otuukiriza obufumbo bwabwe leka bubeeremu essanyu leka osangula amaziga mukama mu linnya lya Yesu Kristo bangi abalinga bo mukama abalala bali ku bitanda n'okwogera kuganye abali ku oxygen mukama taata leeta omukka yegweka katonda agaba omukka oguli fresh tewali mulala mukwano Yesu waliwo mukama taata abali mu zzaaliro ng'ekisa kiruma ne sirika ng'ekisa kiruma omwana tazaalibwa nga babagatuuse n'obagamba mukama taata nti obaawuleko mukama taata omulwadde obaawuleko omukubbo mukama taata ekyo tukigaana tugaana okufiisa mukama ku lw'abafumbo mukama taata omukyala bw'ataddeyo mukama omwami anaabeerawo atya taata omwana bw'ataagende mukama nga yetika emyezi 9 mukama taata libaliswaza linnya lyo yimirira ku lw'abo abaagala okufiirwa mukama taata zikiriza emyoyo gy'okufa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata nyemusa abakyala abo mukama abali ku mawanga n'abaami abalwadde mukama taata baleka amaka gaabwe baleka obufumbo bwabwe baleka buli kimu mukama taata kabaka w'abakabaka swaza omubisitaani nga ne ku mawanga abalumbyeyo leka obawonye mukama taata oyimirire ku luyi lwabwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webale taata webale omusumba omulungi taata tuyimusa buli mukama taata abali mu kotishibwa abali mu teesa mukama taata tuwonge embaga zaabo wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu ezo zonna bukanga faya mukama taata ezikomawo ne ziremesa mukama taata ne zibulankanya ssente mukama tuziteeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu ku lw'abaami abatalina mirimu mukama taata yimirira ku luyi lwabwe mukwano Yesu ku lw'abakyala ababuliddwa emirimu yimirira ku luyi lwabwe taata leka obufumbo bwa mwaka gino mukama taata leka obufumbo obuyimusa essaawa zino mukama bubeere nga bukuweesa ekitiibwa kubanga bayibuli egamba mukama ti obufumbo
obugerageranya mukama ku kanisa kanisa bweberi nakutambulira mu butuukirivu leka n'obufumbo bwaffe butambulire mu butuukirivu buberenga busanyusa bulimu emirembe bulimu okusanyuka okudigida mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kulezo zonna backfire mukama taata ezikomawo tuzimakongole tuziteeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu tete wagamba mu ggulu y'entebe y'oku nsi y'entebe y'ebigere byo buli kyonna ekibadde kituremesa mukama taata okubotola okubeera ng'abafumbo mukama taata abasingo ababa bali mu bufumbo bwa kawondo kakubye eddisa embaga n'ezigaana byonna tubiteeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu tukulawo enzijja tukowoola malayika z'okutwetooloola obukubye wenjawulo ng'omubi bw'ayita ku kkono mukama otuyisa ku ddyo webala omwoyo omutukuvu webala omusumba omulungi tasaba tugamba etujjanga gy'oli tusabe nga bwe tuti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bw'obujje byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu twemmere yaffe eyaleero sonyiwa okwonona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatonoona totutwala mukemebwa naye tuokola eri omubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amina taata obwakabaka buleka bwami ku esaala zaffe leka obwakabaka butambulire ku baana leka obwakabaka butambulire ku basenguzi obwakabaka butambulire ku ggwanga lyaffe eggwanga lyaffe libeeremu enfumbo obutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu eky'omwoyo omutuukirivu beere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitagwawo amen kisala kitunulire mukama taata ng'otugambye mukama taata mu Abaefeeso mukama taata kalugalo kwakolonyera okutambula omukaaga mukama kyekisa kyo kisobola byonna mukwana yimira ku waffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu yesi haleluya twebaza mukama kulwakaseera kano mbagaliza olunaku olulungi mwebale kunneegattako kyeyalingirako munno gabirako munno tolya wekka mukama agwampeera omukisa abanjegalire kigateeza omumbejja wa Yesu NKSM ku lw'obuweereza mumbejja wa Yesu lift up your faith altar mbagala nnyo ne Yesu Kristo yasinga okubaagala mbagaliza ekiri ekirungi emisana abagenda mu misana kola abagenda mu ttuntu wonna owulira ekigambo kino omwoyo wa mukama abeere naawe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu shalom 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 ndawe ebiwonvu kankuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge mu